Yes, mbaniziza kadi kano mwasize mutya muri mutya nenda kubasaba musubscribe ate mujigene kadi bagitafa RTV UG mbane updates na value mbana amawuli agaba gatambula okwetole eggwanga lyatu Uganda. Ex wa Dr. Amuza Sebunya munalajukira wishiro wakuba mabega nakola ki ne kubira mulanga ngagamba nti Amuza nti omwana waabwe nti amusuliridde nnyo era mbutatya muchekingako buno omwana takyamanyi kitaawe. Dr. Amuza information yankalinkinga eraga nti nateekateeka kuba mbona sinkana omwana oyo basobola okubanga munnange akola ki amukubako emujembo okuva Amuza luyagende walwema namakula kubanga onagamba mbema yabba mubbe naye nga tejjukira nabagamba nti omusajja tebamubba. Bushira ex wa Amuza jjukira naye mufumbe saazi nalina omusajja nga kwali tumanyi oba kyali wamu naye ng'ebbanga erisi mabega twalabako ebifaananyi bano nga baali mu mikolo n'omusajja era nga kiraga nti yafuna omusajja omulala mpoziko nga relationship yakola ki yakakala akagamba nga esaanye obusaanyi. Ono yava n'agamba nti omwami we yali akyamwagala era agamba nti tebafuna mu butakkaanya wadde n'akamu. Wiiki gye twakakuba emabega ava n'abyogera omukyalo oyo ex wa Dr. Amuza era n'agamba nti nno Amuza omwana waabwe yakola ki yamusuulira nti yamwerabira nti Lwema yeetya Amuza nti okukyawa omwana we era yamusindikiza okuba nga akola ki amwerabiza omusaayi gwe. Ye mukyalo oyo amanyikiddwa nga Bushira bana genya ku mawulire aga trending akadde kano ku mitimbagano egya social media nize Amuza ndabe ng'agenza okuba nga alaba ku mutabani we ng'omutabani abadde yamwerabira omutabani abadde yamwerabira. Jjukira bantu bangi baavaayo ne baliakitinga mu ngeri y'enjawulo nga bagamba mbu Amuza Lwema namakula yamukontrolinga era nti no yakola ki yamulemesa okuba nti nno agamba alaba ne ku mutabani we olwensonga mbu Lwema namakula yasinga esente. Jjukira Amuza yazimba eddwaliro mu bitundu by'ejjinja era bangi baavaayo nga bagamba nti eddwaliro Lwema yawa Amuza essente olwensonga nti Amuza yakolanga mulago mu ddwaliro ly'ekiruddu wabula ne bakola ki ne bamugoba era Lwema n'akola ki n'asalawo amukolera eddwaliro bitundu byewa by'ejjinja. Jjukira information yali nga guno omwaka gwennyini ng'eraga nti bano baali bateekateeka kuba nga bakola ki bazimba eddwaliro mbwe weggwanga mu Apple country ndoza byalingakoko mu guno omwaka guno gwennyini wabula simanyi wawe byakoma naye ng'ejjinja jjo eddwaliro gye liri ddyo ebyejjinja byo si bya bulimba ebyejjinja gye liri manyika oluusi eri ebirinkinga oluusi ne bikoma awo naye ebyejjinja eddwaliro gye liri. Amuza alina eddwaliro nga n'eddwaliro eryo mbu Lwema namakula yakola ki yalimukolera era Bushira agamba nti Lwema yakola kyamaanyi okuba nga akola ki abatabongula kubanga yagamba nti teyawukanako nabbaawe mu ngeri y'embivu etyo. Yagamba nti omwami yali akyamagala bula omwami yeekyusa mpola mpola omundi gumu n'akola kinakwatamu ebyanguwa n'agenda yagenda okumulaba nga bali mikolo ne Lwema namakula era mbu yeewuunya nnyo yakyewuunya nnyo. Bamuyita Bushira kakati nize Amuza ndabe Amuza anaagenda okulaba omwana we kuba abasinga bagamba nti Lwema yamulemesa biki naye nga tejjukira Amuza si mwana muto muntu mukulu naye muntu mukulu era akimanyi nti alina okuba nga akola ki ajja n'acekinga ku musaayi gwe n'alaba ku mwana we. Kakati Lwema namakula mba simanyi omusango bamusalira gwaki mukazi watu kubanga sisuubira nti Lwema namakula ateekamu Amuza omuguwa mu bigere n'amusibira ku nkondo nga bw'onaasiba embuzi kubanga basinga gye bakyogeramu balanga bagamba nti Lwema ateekamu Amuza omuguwa mu bigere n'amusibira ku nkondo nga bw'onaasiba embuzi oba nti nogisibira awamu anti batenda gyeyinza kulaga wadde okuseseetuka. Bye bitambatambula kadi kano ku social media bagita Faali TV UG bamuyita Bushira agamba nti Lwema yakola ki yadistroyinga famire ye eyali ennungi. Agamba nti Lwema yadistroyinga good famire ye eya Amuza kusa ne mutabani waabwe bagita Faali TV UG. Buzibu ki lwaki Amuza alekawo Bushira? Lwema yamusuubiza omusimbi omungi oba Amuza ali akooye Bushira kubanga ndowooza Amuza bwe yava ewa Bushira era endabika yakyukira ddala
endabika yakyukira ddala yakuza ekirevu newakwata abasinga bagamba ekirevu ekyo akiteekamu ddaayi kubanga ddagala lye nga tomanyanga mu ddagala lya kiwi. Naye ng'ekyamazima n'endabika yakyuka. Amuza alabika bulungi si bw'atyo bwe yali ng'alina ebbusira. Oba Rwema muteekamu ensimbi kasita bbaawe. Kubanga abasinga bagamba Rwema mupika omusimbi, Amuza abakolera mukolerere. Busimanya ngamba Rwema yawasa Amuza. Mbe bamanyi. Nsimbi basikiraba mu buzibu oba yamuwasa kirungi bonna bonna bafumbo. Buli omu yawasa munne be bamanyi. Rwema yakontrolinga Amuza. Be bamanyi. Naye ng'endabika weeri. Enkyukakyuka b'enjawulo weeri Amuza we yali ng'ali wa Bushira ne wa Rwema. Amuza kyalina okwakikimu kyokka kyondooza kulaba ku mwana ndowooza Bushira kakkani kubanga Bushira ekisaano kyakola kye yeekutteko kyesigamyeko kati Amuza alina okuba nga akikola atisiko akifuule nga kya bulijjo abiri agendenga nga amulabako oluvannyuma lwa wiiki oba oluvannyuma lunaku nga 4 oba 5 kiggwe nakyo ekyo nabyo bive mu ki nakyo kive mu ddiiro. Bagitafaali TV gimusubscribinga munyige kale era akabagidadi Saudi Arabia mu kibuga kye bayita Riyadh akosane mu ggwanga erya Oman. Mbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga kale. Bagitafaali TV gi updates simba nazo eziba zitambulatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Nkugamba nti comment section weeri awo so ntera obaka mu comment section ate osigale nga ogifollowinga nsonga za Amuza kw'ossa ne mutabani we ekisibwe Bushira afuuse Bushira. Amuza alina okuba nga atandika okuba nga acekinga ku mutabani we. Nali manye bino byaggwa dda naye ate ngenza okukanga okuddamu okukola ki okubiraba nga ate bikyatraininga ku social media. Amuza kyalina okukola bw'atakikole Bushira agenda kusigala amwesibyeko, agenda kusigala amutaddeko focus n'okumulemerako n'ebyo abagifollowinga mwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga ne munyiga kale. Mbe bulungi mwera.